Abatuuze b'e Lwe'Kosovo balaajanira gwe kikwatako yenna okusobola okubazimbirawo omwala oguviirako okwonoona ekkubo lino. We twatuukidde mu kitundu kino twasanze amazzi gayanjadde mu bizinesi z'abantu ez'enjawulo gamba nga sitowa z'amazzi ne bizinesi endala ezikolebwa ku luguudo luno. Twayogeddeko n'omwami Fred nga ono muvuzi wa booda ku stage eno n'atugamba obuzibu bw'asanga abaza abantu ku budde obw'enkuba nga n'ekkubo lyajjudde amazzi. N'atugamba ate omusana we gwaka enfuufu yo ne baleetera obube ab'emmotoka abavuga endiima ne bakuba enfuufu ne basigala nga tebakyalaba na gye balaga. Obuzibu bwensanga nga nze ng'omuvuzi wa booda obudde bwaffe bwenkolerako nsoomoozebwa nnyo naddala mu budde bw'enkuba kati nti amazzi gajjula tuba nga tukyalina wakukolera weesanga nga n'abasaabaze babuze kwegamba ne tubeera mu mbeera embi nga tetukyalina wetukolera ebigombe ebinnya bingi bitujjukirirako obubenje obuga n'ogwa mu kinnya nga tokitegedde nga waliwo amazzi kituviirako okukosebwa ngaffe oba nga nze ng'obuvuzi bwa booda. Ate ne weesanga ku budde bw'omusana nti emmotoka ekuyitako nekkuba enfuufu n'oba nga tokyalaba gy'olaga ne kituviirako okuba ku accident nti oba tokyalina gy'olaga ate nga naawe oba obadde okuga kikuviirako okuluzinga control okakana ng'ogudde saabaze afuna obuzibu naawe ofuna obuzibu naye nga tolina gw'ogenda kukaabira era ne bw'okaaba tewali agenderera kuyamba. So zibbiri ensanze anze omuvuzi wa booda akolera ku luguudo. So era nga nsaawo nga kisoboka nga tusobola okutereezebwamuko batukolera omwala olw'enkuba bwe ntolina omwala ne gujjula okusaasaanya amazzi era tetukyalina we tukolera abantu baba tebatajja kugamba embeera yo nentabuka mujaguzi. So twagenze maaso ne twogera n'omwami Kasozi ono n'atugamba nga bizinesi zaabwe ez'enjawulo bwe zoonoonese. Twamusanze alongoosa sitowa mwe batereka ebintu byabwe era n'agamba nti gano amazzi gava ku mwala ogujjula ne gwanjaala mu luguudo wamu n'okusaasaanira mu bizinesi zaabwe ne mu maka gaabwe ekibaleetera okufiirwa emirimu gyabwe egy'enjawulo. Maulana Kasozi Lwe'Kosovo obuzibu bwe tulina ekkoso ekiseera ky'enkuba tukosebwa nnyo amazzi omwala tufuna omwala kumbi naye amazzi ago ge gayitirira gayingira mu mayumba g'abantu bizinensi nezifa ebintu ebitobandoozi olaba tuli ku bizinensi naye tuli mu kugirongoosa olw'ensonga nti amazzi gagikozeeki gagikosezza. Twagenze maaso ne twogera n'omwami Ssemakula Robert ono n'atugamba nga enfuufu bweyisa obubi ate ne ku nkuba weetonnya amazzi ne gayingira mu bizinesi zaabwe ne mu maka gaabwe. Amanya n'eddoboozi nze Ssemakula Robert nzira wano Kosovo. Ekitundu kyaffe ekya Kosovo tekibadde kiranga embeera we mugiraba ku musana naye ku lw'enkuba tufuna challenges z'amaanyi nnyo kubanga ku lw'enkuba omwala gugenda ne guleeta amazzi ne gujjula ekkubo amazzi ne gagenda mu kkubo. Emmotoka ebinnya bingi nga bamulaba ebinnya bingi mu kkubo era omuntu okufuna wayitira babaana bulwanyi emmotoka okwezingana n'oluziraba oli alindako omulimu oluguudo lubi oluguudo si bulungi abatwalira kolansi oba asinge babigatakuba naye nga twetaaga okukolera oluguudo naye mululaba si bulungi n'akatono n'ateganya ate oluguudo luli ku mwala ekyobulaba ennyo nti emmotoka esobola okusimagika negwayo. So tusaba
Semakula Robert agenze mu maaso n'akuba omulanga eri gavumenti n'agamba nti ne bwe banaakola oluguudo nga omwala tebaguzimbye byonna bakola bya bwerere kuba omwala gwe gwonoona oluguudo lwabwe. Buli omu yenna gwe kikwatako atuyambe bakole oluguudo tusobole okubeera nga emmotoka ziyitamu bulungi nga tewalierawo okubenje emmotoka kugwa bikyedo tuyombagana luguudo lubeere nga luli bulungi kubanga ebinnya byo bitutawaanya nnyo naddala wano. Tusaba buli omu gwe kikwatako asobole information eno mutuukeko batuyambe bakole. Nakayiwa Sharifa, Kura MRU TV.